News Pack channel kuwaliwa bale kwanti noje kumideko ka stofu na notification otegela butegezi nti ate tulina olugambo olwokyo bamawulira agocha agetuba tukuletedde ku mukutu guno webale kusalawo nolokwegamba nti nze nina kwekumira ku News Pack channel kanga tandikirewo nimekulanda ganyo sicho kale tutandikide wa Honorable Nsereko avuddeyo nalokagamba nti abanupu bali mu kuwuddisa eri mutwe mbwa abanupo bali mu kuwuddisa edi mutwe ekyokukola bakimanyidde ddala bulungi naye tebanaba kuba nti nate bakikola katukuwe odieno oberenga owulira munnange Honorable Nsereko yabadde ku mukutu gumu ogwa TikTok gyaviriddeyo n'abeera ng'ate ayogera bino. Kirizo bagana bano mubasinzeeko entegeera n'ensumika Jovola bannabaga nti eri sympathy card gye baazanyanga enafuye kati baagala gizanyira ku edi mutwe. Edi mutwe takyetaaga sympathy card ya gafuli edi mutwe free edi. Gendo applyingire bail mu High Court. Don't waste our time. Era owandibaddewo looyo omu kubanga wajja is only to take a plea. Mr. Edi Mutwe, guilty or not guilty, not guilty. I now commit you to High Court under the Trial Indictment Decree. I mean under the Trial Indictment Act. Nga bakusomera particulars of the offense. Nakuzomwezi wezi teneweziti. Kiteberezebwa nti waline bano. Nemukola kino ne kino. Mbaweereza mu kooti enkulu muwere nembele emisango gino. Nga bakuwaako kopiyo eya indictment. Indictment kitegeeza ekipapula kwe bavunaanibwa n'emisango gye bakuvunaana n'ogenda giweredde emberawa na ku nnaku za mwezi ki. Kakati lwaki bano babakyaginga ne capital offense kubanga capital offense basooka kuvugira eno nga biri ebya defilement emyezi 6 then ne bakomitinga. Kakati gweno tobalinda gwegenda direct mu High Court. Nekati bano bakimanye balooya baabwe abamu nti bano bazanyireko ebyobufuzi wano. Kakati bo bagume mujja genda mu High Court okusaba bail nga n'ebiwundu byakala okuzanyira mbulumi bo. What your client wants is to be out. Oli kasitama lokusesema n'akuza mu civilian court. Bwakuza mu civilian court amateeka gali clear. Lwaki otandika okwogera ebyekisiru nti free Edi Mutwe? Already Edi Mutwe ali mu civilian court. It's only a court that can free him. Kati bino byoga free Edi Mutwe obigamba ani? Kubanga okimanyi bulungi the DPP is not subject to control is an independent person. Ate gomala n'ogamba twagala independence eya judiciary, twagala independence eya DPP. Ate oli mugamba bali balagire DPP ate Edi Mutwe. Kitegeeza naawe okkaanya nti you can misuse the law. Ojjukira Deshi nga tutambula omusango gwa Haji. Nemba gamba mwendo ku mention temufaayo. Mention tebata muntu. Nene bakuŋŋaanya abantu bonna obatutte ku mention balambike nti eno tetuzze mu kkooti y'ono mwami Kayinza. Tayina buyinza bugabira ono bail. Kubanga eyo si High Court. Bweteyongerayo munange chairman Nyanzi simanyi obatatidde ba foot soldier kubanga bagenda kubeera nga bamusabula. Ono avuddeyo nalokagamba nti aba foot soldier munange abamu basusse we bandikomye nti bayisaamu eggaali ababaka ba parliament mbu naye bamuyisaamu eggaali oba baali bamuyisizaamu k'eggaali. Iso munange ne basabibwa babeere ng'ate beddako. Akatambi kaakano. Mr. President, bannaffe kimanya abamu tebali wano bali bunaayira. Bayidde bamala okufuna ekituufu balyoke bavume n'abamemba parliament babavuma buvumi lwokubafuba buvumi fena batuvuma buvumi. Ensonga y'okuvuma eyo mu struggle ejja tukola bubi nnyo nsaba ekintu ekyo kikole ki akati finally we have good news here, ladies and gentlemen. Wakati wano Mr. President olwaleero waddewo abantu nga bajja wano batukyalirako balabe empisa zaffe balabe wetweyisa bamaliriza bagonze batwegasisemu tebagonze naye naffe tugonze netukola ki netubaaniriza. Olwaleero nja okwanjulira
abasajja okuva mu Eastern Region naddala mu Busoga awo tulina Dr. Batuwa olwaleero twegasseeko. Twegatteko olunaku lwayo tubeere nga tuyozayoza Honorable Lutamaguzi Semakula PK. Oyinza okwebuuza nti nsonga ki lwaki tumuyozaayoza? Nsonga yakuba nti nate olunaku lwaleero yeegasse ku Nuupu. Kati ekibuuzo muyinza okwebuuza nga mugamba bulijjo waaki? Bulijjo wa DP naye ng'akkaanya n'ebyo ebikolebwa mu Nuupu era abadde talina kaadi ya Nuupu. Okitegedde kale olunaku lwaleero yeegasse ku Nuupu mu butongole era owoli mu kulaba nga president wa Nuupu Munanga ali mu kumuwa enkofiira, ali mu kumuwa kaadi webito webiri. Ono nno olulangiriddwa n'ayimba akayimba katubeere nga tukakuwa. Mama vitani ye mama futu soja mama vitani ye mama futu soja mama vitani ye mama amekula marakwe vitani ye mama. Kiriza tubelenga tubuuzako ku Teopista Louis ogamba otya Emmanuel Walakira Kemgisha Winifred Fatima Wati tukutumiddeko Nachiyemba Nava tukutumiddeko atera nga twagala okubuuzako ku Abate Poloka twagala okubuuzako ku Natasha waliwo mukwano nga fayitibwa Nalunga Harriet atera katubuuzeko ku Linet Linda katweyongerayo mukwana mawulire go nakugambye nti nina mayitirivu tugenze wa full figure wadenga abamu munange muyinza okubanga ate amawulire ga full figure mugamba bannange atera full figure naye nga full figure munange olutalo lwe ne Luwilight terunagwa kyagenda mu maaso n'okuba nti no asabula wadenga ne bamuyisizaamu eggali ne bamugamba nti omwana omutaamu gye mu nsonga zino atannazikiza era avuddeyo n'ayisaamu eggali omwana wa Luwilight era nga ne Luwilight naye amuyisizaamu eggali bombi babiri abakubye kakota akatambika kano live nga sikunyega bana Uganda manyi mwerabira mangu mwasamirya nnyo mwasamira nga mujja naga mwamwa wano mulegaga mwamwa muyurikide wano temweta ku mukutu gwange bimwamwa ebyo bimwamwa ebibayuruka ebiri embizi ebyo nebifaananga ebisokomi ebifukula oyo mukazi yavuma nga ngavuma buli lunaku nga nkola live nali mumanyi nali munyezeeko nali mutegana mutegeera werabira nti wavumanga government novuma buli muntu ovuma mwezi nova musebe novumani oza byavaayo ne kufayo ya madubala kwoli oyagala nkujjukiza bunje lintebe kufayo ya madubala kwoli buzo yo gowasubude bamukwatirawa oyo namusiba namumala oyo namumala gweddalu mutunulire achaina life kimunsi likes tezikulimba tezikuwagabaga kumanyira buli muntu wegobyeko nabasi abana kuwa emirimu wegobyeko nafabana ndikwadde nkoko ezanadi zinolunda gwetaga kunyirirwa kalimbo ine kira kyosobola ku buchafu ina kulunda mbizi nkwata bulungi nkuwe mbizi olunde oli nako wena kya kyosobola kuddako mbo asoma oluzungu otaliko sente equals vernacular you are speaking vernacular you are silly mbo excuse moi nambagamninga mafundo gembizi nzamu available atamwa am arrive bobo yagala wonna wonjagala nkubira bobo ina police joli computer gamba na mankubira nerete kole statement todanga mo kumanyira katunange koli okumatako temutumanyira kuba ine basirwa no mwegase temuddamu na kunjogerako not your class levels obuchabuziba buno oli yagenza kumpuguma kutimba kalina yanga atimba kagapanda agabalogo agenda timbe kusaba tebalina masabo akayi bayandoga yansobola haina masabo ga yagatwala ngayo omukazi akola sabuni gye bagiya mutwala nga baloge omuntu akola sexy Tereza mujja munazeko munaze eminyira tomuze mukamera nga aliko eminyira omuntu bamwegattako bimala okulanga binako ne byamba ne byegaziya ne bwakulumbala bwalipa bulinga obukupa bulinga bonako na ainaka na kalinga enkulukuku yenna alinga obusekerezi mbu bato muli bato mmwe okaka soli muto omuntu bamwegattako mutakola byokola omutakola byokola mulekerawo okweyita bato mmwe basirusiru mmwe mulekerawo okweyita bato mmwe bakazi mmwe abakadde mmwe bebe bakakoda ne musense buko ennyuma baba sense budde obusolo balinga amagombe mweyita abato omuntu bamwe bakako ompita mukadde nenkana nyoko
Njaga wata nyoko nango rabetu batufanagana. Yes, I'm beautiful. I'm looking good. You know what I mean? What do I say? You know what I mean? Gwabonda banfanana nyoko. Bwakalamba lirere mbaza bwerega legadda ennaku obukupa bwe bali nga buli kambuliko kyayo mukala tali mnasuka. Jasamino manyino nelijjako. Tonelijjako tomanyira nza amwe self made. Kale nno munnange waddenga full figure ali mu kuyisaamu eggaali abalala ate ne Calvin Kayanja avuddeyo n'amutabukira n'alyoka amugamba gwe ng'ovuma abalala lwaki toyagala gwe bakuvume. Calvin Kayanja atabukidde a full figure. Presidential advisor atayina office w'osangibwa. Kyekikuvumya omwana wa munno naye nga naawe oli mukyala muzadde. Kyekikuyingiza mu ntalo ezitakukwatako. Omukulembeze alina n'ekitiibwa kya presidential advisor mbadde nkusuubira kutoowolola na kugatta abantu. Naawe noveeri nti nasuubudde olutalo. Okyali mu leveezo omukyala atuludde. Atuuse n'okuzzukuza. Naawe okyasuubula entalo ezitakukwatako nga bw'owemula abaana b'abantu nga naawe oli mukyala muzadde. Omwana wo mulungi ennyo oba abaana bo gwe lwaki tobakuba mu kamera? Insi neba obwa Miss Uganda. So ko appreciating a confidence. Nti bakyala bangi abazadde abaana ne batuuka okubaleka mu byalo tayagala na kwogera mu bantu nti ayinayo omwana. Naye omuwala oyo ku bulungi bwe, ku mbeera ze, ku ttutumu lyalina, ku kumanyika kwe. Akulaga nti ayina n'omwana tekimuswaza. Gwe baba abatakuswaza lwaki tobatulaga? Kuba toyina mwana omu. Lwaki tobatulaga? Lwaki tobatulaga? Wano omuvubuka yakwesimbamu n'atuuka n'okutwala mu kkooti lwakwagala kulaba ku mwana wagaana wadde okukuba ekifaananyi. Lwaki tobalaga? Lwaki tobalaga nsi? Bannange ebintu byonna tubikole katwewemule tutya naye musipeyalinga abaana b'abantu mu nsonga zammwe. Musipeyalinga abaana b'abantu mu nsonga zammwe. Gwe nga bwe kyakuluma nga simpoka ayogedde ku mwana wo n'ofiira mu kkomera bwe kiruma omuzadde yenna ng'owemula omwana we. N'otuuka okufuula omwana wo oli mujja we. N'otuuka okuwemula agagamba agatagenda kuva ku intaneti ng'ogoogerera ebbujje. Omukyala atuludde ayina n'envi buli wamu. Genda okwata emmira weeyambule bulungi olaba toyina nvi mabega. Bannange tubakooye. Bw'oba weeyita presidential advisor nga bw'oli lwaki osuubula entalo n'okuyingira mu bitakukwatako? Totuuse myaka giyita abantu kubatuuza nti gwe tuulaawo naye tuula wano buzibu ki bw'olina? Otuuka okuwemula abantu. Otuuka okuwemula abantu. Tunuulira gy'olaga nze ndabanga gwe akuladde emabega. Kuba baatugambako nti obukadde magezi naye obubwo simanyi oba bukadde busiru oba bukadde modulo ki naye byonna by'oyogera eri omwana wa munno n'omuntu atakulumbangako. Mbadde nsaba omayindinga emyaka gyo okole ekituufu ekiri mu layini y'emyaka gyo madamu. Kakati lwiraiti nze ku magezi genkuwa ontomuzaako mumwa tomuzaako mumwa kuba tebikyanyuma. Ono yali badde ivazoni ya Edi Mutwe kubanga kankuba ebyo tebikyanyuma byakuvumya oli era byakuvuma ono mulekera abalikodinzi kwesa mbadde mu likodinzi oba n'abalikodinzi mwenna temwalize mu kulikodinga bino teyalize lwira tomuzaako mumwa. Bw'omuzaako mumwa manya tutegera intaneti goge mazima tomuzaako mumwa muleke n'enkyakuma lyakuma ajja kukuvaako yekka kikiriza kale gamba nti akuwangudde. Nze nkubuli omuntu yagambye nti wamutumidde balama bamwetondere kyali kikyanonye. Nze mbabuuya tomuzaako mumwa tuli bize tuli ku Edi Mutwe nono mwana ali Dubai ali obubi. Penge kyakoze basajja mivule kikambwe akatambi kaakano. Ensi temuya kifaananyi kyemusiize kirungi nkubulira basajja mivuli. Zafazali wandiyingidde ebisiyaga basajja mivuli. Akabina kagasa kirasita. Kaleete no bakakwabule mwana. Wadde emisuwa gyataatadde okuza ebirasa yangu bakabe ne jangu ati tutekeyo akabina bakuwe ssente. Tuwulira ng'abantu bazina amatako naye ng'abantu bakulu. Naye agenda kwogera bintu bimuswaza ku TV. Nti bakuweyo. Ana alina okugulira emmotoka. Muliko alina giteeka simanyi museka buzoba muzibwa ana alina ozibeera nga azikanika. Ana alina ozigula. Ne mweje emyaka nodda ku National TV ne mukatambi basajja mivule ne weeswaza. Mb'osaba bintu bya bwereere star.
Hey. Nemwe mwana bana abantu abakulu basiga kifaananyi kimwana. Omusirusiru ne gongolo bali we janzi mbulali we ne janzi zibanye janzi lya nazi mwe janzi genda kuzaala mugagenegezire gazale simanye enzige agenda atundemu enzige mbagulemu amakoti muyekulakulanye notulire embize no shaitani ibize jutani bali tulabira kuno gabanira bo musajja ogukulunga guno banenga gwayogeranga ku radio ngwina punga bagitanga de Eagles oba ne gashumba nere takuli yayogeranga ku radio no liyegombe serio mwana tuchali bana bato Neo kusajja kujene kumona amaso ngente ngembize nya mazi ne kutaliko kubera kuwanya government imbwe guweyo kujja kugeregeza no kugeregeza kudda mu kamera sikwe kusajja ogobi kulingo mu mbogo amatago amazi ne kudda ku kamera mbo musebe oluwa lulinga lwa male tukumuganda wange aibene bose kambuze kusajja mifulo ina abana abana bakula babakyala sanga wekola ebyo ebintu omwana sebo nakwambala tayo okusaba Nilita kulyambala sebo n'amasuuti erijja lisabira mu kamera nga lika abali boloma. Toyogera ku kintu kya Buganda. Oyinza okuba oli musajja Muganda toyagala baana ba Buganda. Kwa singa obadde musajja Muganda ng'olumira ekiri olumiri lwa Baganda. Ekigenda mu maaso mu baana b'Abaganda bawamba ba Akireyo ba Gaddafi okimanyi naye osirise ng'oli ku bibyo onoonya ssente Museveni agoyoka ssente kyekikuli ku kyokka ku bwongo onoonya bunoonya ssente bannange tulabye. Pastor Aloysius Bujinga avuddeyo n'akatutema n'alyoka agamba nti munnange omwenge yagunywa. Omwenge yagunywa Pastor Aloysius Bujingo. Katukulekera akatambi kano. Gadde nyonga sinalokoka nali mutamiivu. Nanywanga omwenge teri anywa mwenge atatamiira. Buli ye yali agunywedde kayina experience olunaku olumu yagunywa. Ngalowooza nti agusinga amagezi. Agenda okuliranga stamina. Omwenge. Ngujjukira lwe gwankwata. Ngujjukira. Twali batamiivu. Kati abatamiivu mbogereddeko ki. Bw'oba tonalokoka obudde bwonna ofa. Kati kubanga obudde bwonna ofa oli akubuuza nti oli otya mwendi ndi awo ninga nkoko ya mutamiivu. Enkoko y'omutamiivu omwenge agunywera eri ne bamugamba nti bwawuuta akasupu agenda kutereera. Enkoko y'omutamiivu obudde bwonna agisala oba nto oba nkulu. Kati bw'oba tonnakola mukwano na Katonda gwakulokoka ebirowoozo bikulaga Katonda nti mutamiivu gw'oli nkoko. Kiŋambira akuliranye oba amagezi gazi. Bw'oba tonnakola nkolagana na Katonda n'olokoka ebirowoozo bye biba bikugamba nti Katonda musajja mutamiivu ate ggwe oli nkoko. Obudde bwonna Katonda akuwuuta mu ssupu. Naye nga Katonda ffe tali abantu. Kinyuma n'obeera mukwano gw'oyagaba obulamu y'ensulo y'obulamu y'ensibuko y'obulamu. Twaleese abaana baffe tubasabire obulamu babeere balamu ate babeere balamu nnyo. Naawe obeere mulamu. Olabe embaga z'abaana bo n'abaana baabwe abazzukulu ba mirundi ng'ena okubonaabona si kwe kufa. Ojja kutereera mu linnya erya Yesu. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Abalabi baffe abapya twagala okubeera nga tubanirizaako ku mukutu guno teweerabira kuba nti no munnange osubscribinga kwasa n'okuba nti no oleka obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge tukuwadde. Kubeera bulungi weeraba.